Ensinkano eno ebaddemu abakulembeze ab'enjawulo aba disitulikiti y'Empigi nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Martin Ssejjemba nga n'ab'oludda olulamuzi lukulembeddwamu omulamuzi wa kkooti esookerwako Empigi Jenny Francis Nanvuma. Omulamwa gubadde gwa kutegeeza abalamuzi ku bbago ly'etteeka lye baagala okuleeta lye bagamba nti lyakumalawo endooliito n'ekibbattaka mu kitundu kyabwe. Tubadde n'engagement nga district council nga twebuuza ku judiciary era tubadde ne chief magistrate ne team okubawa ebirowoozo ebivudde mu bantu ebizibu bye tulina n'intention gye tulina ey'okuteekateeka. Abakulembeze tusazeewo tukolagane ne kkooti n'abalamuzi tulabe ng'embeera ey'Empigi evaawo nga tuyita mu mateeka ate ng'etteeka likolera ddala n'enforcement tulina okulaba nga poliisi eteeka mu nkola. Abakulembeze bano bagamba nti wadde ng'ebirowoozo babadde babifunye okuva mu bantu tebaagadde kuvaayo na nkola enaakontana n'amateeka agasangiddwawo. Kubanga tumanyi nti obukugu bwa bannamateeka bwe bagenda okuteekamu wano naddala nga tusinziira ku chief magistrate n'abalamuzi be tubadde nabo nti bugenda kutuyambako okuseetinga poliisi eno okuba nti nno eri achievable. Abakulembeze bagamba nti buli ssekinnoomu bw'atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe endooliito ku ttaka zisobola okufuuka olufumo. Sittu obutayingira buyinza na buvunaanyizibwa bwa LC1, LC3 obutayingira buvunaanyizibwa bwa LC1 ate kebeera LC5. Area Land Committees ozisensitizinga ozibuulira ekyokukola bw'ogenda okulaba n'okwetooloola ne ba landlords okuwaba ebibanja eddembe n'omu. Bakakafu nti omutendera kwe bali ensonga zaabwe ze basengese mu bbago lino baakumalawo enkaayana ku ttaka mu kitundu kyabwe. Abavubuka bakolagana nnyo ne babbulooka mu bikolwa by'okubba ettaka ly'ekika. Ogenda okulaba ng'omuvubuka yayise eno n'akolagana ne bbulooka basengule maama we, basengule taata we, basengule jjajjaawe. Basiimye ensinkano eno olw'okuba ng'erina bye bazibuddemu amaaso. Era n'atuwabula nti tukolewo workshop atuwa obudde ajje atuyise mu mateeka gonna agakwata ku ttaka nga bwe gali tusooke tugategeera. Era n'awabulamu nti tuyite n'abakulembeze bonna abali wansi waffe ne Area Land Committees zaffe tujje tutegeerere wamu buli muntu amanye obukulembeze bwaffe. Omulamuzi Jenny Francis Nanvuma abawanjagidde basooke bekkaanya amateeka gonna ag'ettaka okulaba ng'enteekateeka zaabwe tezikontana nago. In the favor of the district, because the judiciary will come up and interpret and say that way is not unvoid because it was contradicting the statute. That is the act of parliament. Era balambise ku tteeka erifuga ab'ebibanja n'ettaka. We have two ladies, one in the landlord tenancy house, which has got to be landlord. They need to look at it so that I cannot check it. Another leg is standing in another house, which has also been amended. Maybe we go to our constitution. Abakulembeze bano we bakoledde enteekateeka eno nga ne gavumenti ng'eyita mu minisitule y'ebyettaka eri ku kaweefube wa kuleeta enkyukakyuka mu mateeka ag'enjawulo okusobola okumalawo okusika omuguwa naddala wakati wa landiroodi n'ab'ebibanja.